njagala okulya bano munyambe abali bambasada nga teri ayogere balese ku mukama waffe Honorable Omukiro naga nti abo bebamanyi bali ku lwabwe fena tuli ku lwaffe oye Honorable Omukiro Minister of Foreign Affairs. Wamma mikwano wano wetuli Bankukyeyo mwenna njagala muwulirize eddoboozi lino. Bw'oba osobodde tambuza vidiyo eno ejja kutambula era ejja tuuka nze gye njagala etuuke. Bw'oba ng'osaba ekyokulya waliwo ensaba bbiri, waliwo ensaba ekummisa, waliwo n'ensaba ekuweesa. Ensaba ekuweesa ebeera hambo ate ensaba ekummisa ebeera ya bulagajjavu. Kakati bamikwano ffe tugenze mu bitongole bya mirundi ebiri. Twatandikira ku Civil Aviation, Internal Affairs ne Embassy. Ffe gye tuli gye tujja akawogo. Members, ndabye ng'ensonga eno waliwo political interests eziri linked on it. Members, we are not here to tarnish our Ugandan government's name. We are not here to abuse our president. We are not here to abuse our honorable members of parliament or Ugandan parliament. No, we are here to seek for help. Members, tuli wano kusaba buyambi. Tuyinza genda ng'osaba president waffe atuyambe alwanire oba akyuse oba we ebiragiro bambasada ate ng'ogenda omuvuma. Members, mujja kunvuma era mugenda kwogera bye mwogera. I don't care. Barrister Timo olwa essaawa eno tetumanyi gyali. Gavumenti yaffe sisuubira nti esobola wamba Barrister Timo. Wabula kyemmanyi nti Timo waatali Chris ajjavaayo, Chris waatali Katisa ajjavaayo. Wabula ku nsonga emu ffe tukuba omulanga nga tugukubira gavumenti yaffe eya Uganda. Nze president yanfuga manyogu. President Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency. Siina mulala gwe manyi. Era gwe nsupportinga ssebo mukama wange. Era nze sirwanirira Ntebe, sirwanirira Bwerosi, sirwanirira bwa kansala, bwa MP, sirina kifo kyenjagala. Nze ndi wano ku lw'omwana omuna Uganda gwe batunda. Ebino ebintu gavumenti tebimanyiiko. Tebimanyiiko abantu ababikola lwakuba nti balina mu ssente n'amanya. Basobola bribinga. Naye wamma tukubira gavumenti yaffe omulanga nti Embassy oba ababaka be wasindika Saudi Arabia tebakoze mulimu gwabwe. Era ffe tulwanirira bannyinaffe abattibwa mu nzita ey'ekyeyonoonero n'okusadda. Bannange, ensonga eno tetulinaamu any political interest. Tetuli kulwanyisa government. Nkiddamu, we are not fighting the government. And those people who are linking this matter to political interests, please, mutuleke. Mwabefuula nti mulwanirira eggwanga mwe bamu mwe mufuna mu bintu bino. Okitegedde? Mwe bamu mwe mufuna mu bintu bino. Ffe ekitujjeeyo si kuvuma president wansi yaffe kuba tumanyi president ali omu. President ye Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency. Nobody else. We are not here to abuse our honorable members of parliament. No. We are not here to abuse anyone. But we are here to reach you our voice. Our sad voices. Our voice to voiceless people. At least you to come out and look for a solution. Bana abana abali eno balina kye bagattako ku ggwanga. Basasula emisolo, basobodde okweterawo emirimu, basobodde okwetandikirawo bizinesi, basobodde okuwa famire zaabwe ezitayina essuubi. Waliyo omwana eyava ewaabwe nga basula ku kadeeya.
nga basula ku ssanja nga basula ku ssubi. Olwaleero asobodde okuzimba ennyumba. Olwaleero asobodde okuteeka ekyokulya ku mmeeza. Asobodde okugula akataka. Famire ye esobola okulima ekyokulya. Be bantu be tuli mu kwogerako. Be bantu be tulwanirira. Tulwanirira bannyinaffe abatundibwa. Abantu bano, this is not the government. Government tesobola kukola ebyo bantu baayo. Wabula abantu abanene abalinamu ku ssente abatandikawo company zitwala abaana abatunda abaana directly nga babajje e Uganda nga bazze batunda Abasiramu bibumba na nsigo. Be bantu betwogerako. Then embassy ekibatukubisa tewali be bantu bemuteekawo ng'abakozi. Ngate mu butuufu kiswaza nnyo omuntu w'ensi yo okujja gy'oli okusaba obuyambi n'omusaba ssente. Ffe tetulwanyisa gavumenti. We are not even political. We are not politicians. We are nobody. Abantu abaagala okulwanirira bannaabwe. Abaana bafa. Bagula bana 10 bafudde. Bakukyaziza obeko kyoyogero ganti awe bamanyi. Mumulyawo kwaniriza bwaniriza mirambo kwaniriza bwaniriza agenze. Ne baleetwa ssente zibalese ne batandika business n'obba omusolo n'oteeka mu lubuto. Abaana bano ne basomera ku Green Hill. Abaana bano ne basomera ku Kolahaya. Abaana ne basomera ku masomero ag'ebbeeyi. N'ovuga emmoroka ng'olina ne zitwalira embwazi ebikuta. N'ogenda oye munene honorable oli omwokero. Mubogereko bagenti bafune ensonyi nti ensi bagiwangala mu kaseera. Waliwo abantu abali mu bifo ebifaanana bwe bityo. Waliwo abantu abali mu bifo ebifaanana bwe bityo. Bukwatibwa nsonyi. Tumanye nti mu butuufu newankubadde abaana bakabidde ebbanga olaba ensi yonna evuddeyo naye nti kino kisusse mbaana abawarabu. Lwaki oyimiriza kampuni zezitwala abaana wano nayogerako abasiraamu ne banjiikira baga nti hadisi tolese wano Uganda tezikola naye ng'omubaka yaga nti thalathun ana khasmuhum abantu 3 nzagenda okuyimirira nabo nzagenda okuwazaŋŋanya nabo naye yaga nti man istaabada alhurra muntu yenna atunda omuntu ategeera. Muntu okutta omwana w'abandi passport afunye visa n'amutunda mu bakadama n'atuuka eyo omwana n'atandika kubonaabona ne bamuyira amazzi agooca ne bamusiba buwaya ne bamuteeka mu kiyumba n'abeera eyo agenda okuvayo nga yenna agenda kufa. Adduka buddusi atoloka omuwala yafudde ennaku 3 mabega adduse buddusi mu kiyumba. Omuwala yatukubira mulanga naga nti maze ennaku nnya sirya byensesema byenjagala okulya bano munyambe abali bambasada nga teri ayogere baleese ku mukama waffe honorable omukero naga nti abo bebamanyi bali ku lwabwe fena feno tuli ku lwaffe. Oye honorable oli omukero Minister of Foreign Affairs byo twali badituukizaako ensonga. President Museveni mukama waffe abo tobalaba abo balabe obagambe nti nedda kino si ekyabaweesa emirimu ekyabaweesa kuma bannayuganda sawa obali mu nsi ki balina be balina ewaabwe eno yewaabwe eri babagenze paka sawa. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 812. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati. Genze kunoonya nawe ogenda mu nsi ziri ennene n'ogenda webakayo ennaku 3 n'osabayo obutuuze nange chief origin y'eno nsi yo Uganda so girumirira omirire n'abaana b'eggwanga.